Omuyimbi Priscilla Zawede abasinga obungi gwe tumanyi nga Azawi atabukidde abayimbi banne. Zari Hassan akumbye ku paasi agamba nti ye mulamu we ajja musiba ppaka, ate ye Gravity omutujju asiibuuse empisa n'aba nga ayambalira omunnamawulire. Bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako era nga nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera. Amawulire mangi nnyo nnyini ddala era nga nkujjukizaamu nti oli ku NCK-TV. Bw'oba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga bw'omala ng'onyiga kadde. Era nabagamba nti akadde kano katuyambakoko okuba nga tutegeera nti tutaddeyo amawulire awo ne tulyoka ne tudduka bunambiro tube nga twefunira amawulire nga gakyali, tuleme okuba nga tufuna amawulire nga gayiseeko dda. Bingi nnyo byengenda okuba nga nkuwa era tuula kalira nywera. Katandika n'omuyimbi Priscilla Zawede abasinga obungi gwe tumanyi nga Azawi. Ye si musanyufu n'abayimbi b'e Uganda, naddala abanene bagambye nti bano kyekyandibadde ekyokulabirako eri abayimbi abato. Naye abayimbi abanene bali ku byabwe. In fact atuuse n'okutuuka n'abalangira nti baali essente z'abasajja, kati kyeva olaba nga tebaagala mmanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bwe batuuka okuba nga bakooboola abantu nga balina zi shows, bavaayo ne babayita ku matiivi wa, naye bwe batuuka ku nsonga eziruma eggwanga tebanyega. Bibino ebigambo bya Zawi. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi bonna abato lwaki musirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Ompulira? Wow. Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo. Abantu batuwagidde, Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene, abato, naye abayimbi basirise. Abayimbi basirise, balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now, when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Bagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown. Oli n'omulaba ng'ali eyo mu katale, simanye Nakasero, simanya Owino. Asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe. N'essaawa zino eno omuyimbi asirise. Abanene kati yatenze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet, but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. And you see someone bamwadde million 5. Ng'olaba omuyimbi bamwadde billion 5 eza Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but abayimbi katubaweeyo billion 5 beyagale. Azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. And it's quite sad that when we air out our voice as youth, nobody listens to us. The people who are in parliament, they know the issues that we are going through. Naffe abakoobodde amannya bonna naye nga bangi tebasobola kuggwayo. Weewaawo Azalwa ensonga y'erina eggumba era gyevuddeko neno twamulabanga y'omu ku abo abavaayo okubanga bapositinga amaaki gye baali balangira okugenda ku parliament, wadde manager we yamala n'abidiriitingayo naye ye alemedde ku mulamwa abange. Azawi alina ensonga
ate nga ddala ensonga zonna eziruma Abannayuganda. Nga tuvuddeko eyo tuddewo omukyala gwe bayita Shine Omukiga. Shine Omukiga ono abeera muganda wa Anne Kansiime comedian era nga Shine Omukiga ye mukulu. Omukyala ono muyimbi, omukyala ono radio personality, omukyala ono bintu bingi kyensobola okugamba nti byalimu byakola, naye nga ayimba ennyimba era aludde nga musician. Naye yavuddeyo n'agamba nti alina ebintu bingi byayigidde ku Eddie Kenzo. Olwo nno lwaki yavuddeyo kuba ng'ayogera ensonga eyo? Waliwo ebyabadde posti omukyala Fiona Nyamutoolo gye yakoze ng'ayogera ku abo abakola ki, abo abademonstratinga, gye yagambye nti singa byabadde well organized mbu nga birimu General Muhoozi Kainerugaba being the leader of Patriotic League of Uganda, nti nga birimu ne poliisi nga ebaguidinga nti yandibadde participatinga. N'atuuka n'okugamba nti bwe kiba kisoboka poliisi yandibadde nga identifyingamu abaana abo be bamisleadinze nga bamaliriza nga bayingidde ekkomera. We yamaze okukola positi eyo, omuntu n'amuddamu n'agamba nti mbu omukyala Fiona Namutoolo lwakuba yafumbirwa Eddie Kenzo ali illiterate ataasoma, naye kati obuwongo bwe bulinga obwabo abataasoma. Omukyala ono Shine Mukiga yaviiriddeyo n'agamba nti yeegomba nnyo Eddie Kenzo, kale nti si kumwegomba, nti naye alina byamweyigiddeko binene nnyo. Era n'atuuka okugamba nti waliwo obudde bwentuuka nga mpulira njagala giving up, nti naye ne ŋŋamba nedda. Tunuulira Eddie Kenzo, pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga Uganda. Mwami teyasoma, akulidde ku street, talina kyali, talina certificate, talina diploma, talina degree. Nti naye essaawa eno Eddie Kenzo yayogerwako, alina omukyala minisita, Eddie Kenzo ye pulezidenti w'abayimbi, Eddie Kenzo alina bye yeekoleddewo ng'omuntu. N'agamba nti si kusoma, si buli omu nti ali educated, nti ali nti ali successful, nti ye obulamu bwa Kenzo bumuwa ekyokuyiga everyday, nti buli waba atuuse mu mbeera ng'agamba nti kirabika ndemereddwa, tinajjukira nti nedda. Tunuulira Eddie Kenzo obulamu bwe gy'avudde. Yali talina maama, talina taata, talina waakusula, talina kyakulya, akulidde ku street, naye Mukama n'amutemera mu makubo. Eddie Kenzo kati y'omuntu gwe twogerako. So n'agamba nti obulamu bwa Eddie Kenzo bumuwadde nnyo amaanyi n'essuubi okuba nga bumugamba nti naawe nkya ojja kubeera. Ye mukyala Shine Mukiga. Shine Mukiga ono namukolako kemboozi sometimes back ng'ayogera ku bulamu bwe n'embeera mwazze ng'ayita n'okusoomoozebwa emyaka gy'abaddemu. Nakolako emboozi eyo omukyala oyo paka Mukama we yamuviirawo of recently n'azaala bebi we, era we yazaala bebi n'agamba nti kansooke mpumuzeemuko ebyokuba nga nkola ku radio. Nga tuvuddeko eyo tudde ewa Bruno K ne Farida Nakazibwe. Olunaku lweggulo babadde bajaguza amazaalibwa g'omwana muwala Briella Namuli Kigundu Christine. Kano nga ke kawala ka Bruno K era kawezezza emyaka 5 bweddu. Nabaleetedde emboozi nga mbagambaawo Bruno K nga yeebaza buli omu abeereddewo omwana ono kubanga yagambye nti omwana ono wa social media, nti kuva yatandika okupostinga omwana ono nga muto ne mumwagala aba social media. Omwana ono n'atandika okuba ng'afuna endorsements ne zibeera endorsements era kukakana bw'atyo n'essomero kw'asomera Greer International nabo ne baba nga bakola ki, ne bamwendosinga okubeera ambassador w'essomero lino. So yawezezza emyaka 5 bweddu era bwe batyo ne baba nga bamukolera ka birthday party ke yacelebratinze n'abaana banne. Kambalageko katono. Is Briella 9 years old? No! Is Briella 15 years old? No! Is Briella 33 years old? No! Is Briella 1 year old? No! Is Briella 5 years old? Yes!
bw'atyo bamukoledde kapate ne banna banne ku ssomero ne baba nga basharinga keeki nga womanyi naye byonna nga bigenda mu maaso baavumye Farida Nakazibwe. Abaana baavumye Farida kuva ku posti eri gye yakola ey'abakwekalakaasa gye yakola nti muli luddawa nze ndi wano naye sibalaba n'abagamba nti temuddamu kutuwoogaanira nti omulundi omulala mulondanga ku bantu abalina ensa. Ekintu ekyo kuva olunaku olwo Farida bamuvuma left right era nga olunaku lweggulo yapostinze Briella birthday ye awo nno ne bamulumba ne bagamba nti ayina abaana 4 mu basajja 4 okumanya talina magezi naye bambi Farida Nakazibwe alina abaana 3 mu basajja 2 era nga omwana ono Briella ffenna tukimanyi nti mwana wa Bruno era maama we yafa era Farida azze emirundi mingi ng'akyogerako ne Bruno ke nti omwana ono bambi yasalawo abeererewo Bruno ke kubanga mukwano gwe naye anyway ndowooza just baba bagezaako kumuinsultinga just lwakuba ebyaliwo naye nga bw'atyo Briella bwe yajaguzza emyaka gye 5 ng'alina emikwano gye wali ku ssomero. Nga tuvuddeko eyo katudde omuyimbi Gerese Muwawuyo naye ng'abasinga obungi mumanyi nga Gravity omutujju ono ye yasiibuuse empisa n'aba nga avuma munnamawulire teyakomye kuvuma n'awemula n'okuwemula bano abayimbi tetumanyi kiki oba kibabaddeko oba simanyi kino kyavudde ku ki kyavudde kubanga babadde boogera nga ayogera ku kivulu ne boogera ku nkudi oluyimba lwa Lady Puzzle ko munnamawulire n'amubuuza ye abange ebintu by'oyimba ebyo tebikuswaza awo obuzibu kwe bwabadde bannange yamuzzeemu nga mukambwe naye ng'olulimi nga teruwooma bigambo bibino tunegomba wazibudde Lady Puzzle amaaso owagira abaana batandika trend yeyo Lady Puzzle muyimbi wa gospel amulyanga agambye overnight aligoba osuubira yatugamba kuba muwaddenko lyatamuzaako aleze yamuwaddenko bizinesi y'amagulu efuna kiralo ayinamu n'amazanyu ga bulangeti n'ennyimba ezo woba tezikuswaza kale ng'emmana kunswazaawo omanyoko ebyo munnange tebitambudde bulungi n'avaamu n'afubutukamu ogugambo ogutawooma kuwulira naye nga agutaddewo oba ye muli awulira atya abaana be nga balaba TV ne balaba dadi waabwe ng'ayogera okugambo oguvundu bwe gutyo era nga tuvuddeko eyo tukyali ku nsonga z'abayimbi waliwo omwami eyeesibiridde omukulu Eddie Kenzo buli kimu Eddie Kenzo kino Eddie Kenzo kiri omwami oyo kigambibwa mbu tali mu ggwanga Uganda naye kirabika waliwo oba empalana gy'alina ku Eddie Kenzo awo simanyi oba tamwagala bwagazi buli kaseera aba alina ekigambo ekikyamu kyamuteekako kakati essaawa eno yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo awadde abayimbi obutwa mbu yabawadde obutwa mbu wuliriza ebigambo bibino abayimbi b'e Uganda babawadde obutwa buli muyimbi eyali emutundwe ku Sereni Suits ku James Session Eddie Kenzo gyategeka njagala mumpulirize bulungi muddukire mu ddwaliro eriba ly'okumpi buli muyimbi eyabadde emutundwe ku Sereni Suits waliwo omukyala bamuyita Esther ayeeyita nannyini wa Sereni Suits ate nga si ye mutabani we gw'alina gwe bayita Mavini yaleeta obutwa okuva e North Korea ne babuteeka mu mmere n'ebyokunywa by'abayimbi wiiki ewedde abayimbi abasinga muddukire mu malwaliro babawadde obutwa ku Sereni Suits ku Jam Session eyabaddeyo ye information gyenfunye Mavini yabuleeta mutabani wa Esther eyeeyita nannyini wa Sereni Suits naye nga si ye Azore Sudiman tuvuddeko eyo tuddewo omukyala Zari the Boss Lady ono ali mu lwokaano ne baganda ba omugenzi Ivan Ssemwanga eyali bbaawe
omwami eyabadde amulumiza gwe twategeddeko mbu ye George Ssemwanga eyabadde ayogera kino nakiri ye byagamba nti byasonkaba. In fact ategeezezza nti kamuleka abeereyo asooke bagende babimalire mu kkooti nti kubanga ekyo kijja kuba kyangu nti bw'aba byayogerako byonna nga birina obukakafu abyogere nga wabiteeka wali ku mmeeza ensi yonna ekole ki erabe nti naye nga si kyekyo yawaawo abantu abamu badde bagamba nti amusonyiwe naye yakombye ku paasi nti kaabeereyo nti oboola kutraumatizinga abaana bange na biki ebyo ebyomukooti byangu biri ebyomukooti biri explainable biri mu black and white naye kati olwokuba ebyokooti balaba nabo balabika baluuzinga kati ne bagamba kati tugende tumusabulire mu mawulire era nayo temunsobodde basibi ate kajja kwetonda kalina okutunula mu kamera kaneetondere ketondere ensi yonna yonna mwe abakimanyi muli mu bukyamu ate gwe omwali mu kamera oyogera ebingi by'otalinaako yadde lupapula owuba ebibaasa obizze eno tolina kyolaga kwata ebyapa bino yabikyusa byali mu mannya gano kati tolina kwata empapula ezaava mu balooya ogamba abaana baabano batutwala mu kkooti z'oba olaga tolina oli wano wamutuusizza waayagala nti ayogera nnyo kati ne gyali ayogerereyo nva ku poliisi kati kola statement yange naye tugitaddeyo kati tulinda kiddako personal branding gyali mu kuzanyirako eno income yange kuba obulanga obunene samusanga nabanga bagenda bawulirawo evvolongoto gonteekamu ame brand bansibira okuvuma e Uganda babloga kye batamanyi bansibira okuvuma e Uganda bw'okabe nako ku mazika ntuuse ne mpulira ne ka brain freeze ku police omanyi obyogera n'oddamu n'obiplaying nga n'ogamba abantu bano ng'ate bammanyiira nnyo kati naye kandiringe nabo azaabike ndi ready nze yanvumye ebizibiti weebiri naye gwayogera ebingi ennyo tolina kizibiti kyokola ki gubagiyita ki evidence gy'oteekawo biri eby'abaana biri self explanatory ezo delay tactics ze babaddemu simanyi tuleeta omwana tewaliyo omusika omulala omusika bamuteekako nekiggwa ensi yonna neemulaba byemutunyumiza simanyi bifundikwaso mubirye ennaku zino abantu tusoma madduwa tetukyalimu ebyo nti ebyekiganda bigenda kwa tusoma dduwa zali abaana butanga kitaabwe afa baali bagenzeeko bamulaba osinka omwaka oguwedde twajja okukola ndagamuntu bamulaba n'okwabya olumbe lwe baateekako omusika I think before COVID myaka nga5 lwe baasimba okulaba famire yaabwe 5 years ago naye olina gamba nwanirira abaana b'omaze emyaka 5 tobakubira tokola kitokola kyolwanirira abaana bootalabako ku myaka 5 tobakubira akakolera ku simu kubaga nti mwoba pinto afunye kino pinto we baba textinze mama moyo musiru malaya ayagala kubba ebintu byammwe nze temunziramu ebyo bimeseji byemunziramu ebapinto nze ndisenga awamwe njabakasinga njabakolimira nawandika meseji nyingi nakwata essimu ya mutabani wange block delete by namwe don't entertain atuukirawo okugamba omwana nti olwokuba omwana ababuuza sente ze mujja mu property zaffe e Uganda nti murentingamu ziragawa tosatandika kumbuza bintu ebyo nze nja kukolimira nze sengaawo oyo nonsense omudda mu mwana waani nga ndi awo my friend naye basiru beewadde eddembe aywa kale tweyanza nnyo tweyanza ebigezi alina naye nga in case of anything nze gwanga lyonna liri mabega wange abakyala b'ensi bonna bali mabega wange tebagenda kuddamu kubba bintu by'abantu I'm the voice of the woman right now bonna be babyenze abakiikiridde team planned namwanduzi nga bwe mutuyita bampita planned namwanduzi naye abaana era twawulira buneewo beayera neogaa nti bonna abaana bakuze abaana bakyali ku lujja lwaki tobaguba kati ono aweza 21 oli nali mbagoba nti abakyali bato baweemu obudde kati ono wa 21 aweza mu August ye namugobye dda nejalaga yafunyeeyo aye ennyumba ayina apartment zaffe ziri mu Airbnb tujja mu bujja bintu bya Airbnb ng'ayingira nyumba ye n'atandika obulamu bwe alina emmotoka ayina emigabo mu kampuni taata we gye yamulekera niyo kampuni ye eri ku muzuuli ekyali ku weri be bagamba oli wamanyi miliyoni 12 eza rand oli wagaa nti omukazi bambanja miliyoni 12 twogerera mu billions sina mabanja South Africa
nkyogera ntunudde mu kamera sirina mabanja South Africa sibanjibwa byebyo bannaffe mutukkirize tube nga tubeerekereza naye nga tukyakuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo